twolekedde ekyatuleese abeera vijje uliyo yo one number one unique vijje nagamba ku Munno Watch kwe busookera www.munnowatch.com ne app yaffe mu aba iPhone aba Android ogidownloading apozi namwe abakozesa smart TV. Omukulu makanika Kifule nkutumiddeko nnyo kano yakataddemu ssente tukatuuse. Jukira akolera awo ku Temuseewo Mpoza Plaza level 1 shop number 206 Lumu Street. Akanika amasimu aga buli kika iPhones, Samsung phones n'essimu ebika ebirala Tecno akina Infinix kabaka mu ebyo. Tutandise wetu titwolekedde ekyatuleese yakatandise bw'atyo olwaleero 1-2 say check my check say 1-2. Nathaniel Chadwick tagenda kabulamu gambye ono vijje uliyo twolekedde ekyatuleese wabula Adam Goldhammer naye agenda kabeeramu nnyo. Kati Filipov agenda kabeeramu twolekedde ezimu ku firimu kwegamba ezo ng'olunaku lwakukedde sofayo package y'omulundi guno firimu ze twaleese lunaku waliwo erukera ne lukubijjira gambye akatandise wati olwaleero tuli ku ntandikwa tulina chef omu gwe tulaba ataddeko obugaalubindi wuuyo bajja bamutulengeza firimu yagiise self driver ye sinema gye twolekedde wekaanye gambye akatandise wati olwaleero 1-2 say check my check say 1-2 chef wuuyo bamukulengeza ajja ayitawo golaba ono muvuzi wa Uber oba zino taxi zino buli wendi nkufuna wezityo era ng'emirimu agifunira ku ssimu nga Uber we zibeera yajja erudda musajja mukozi era ebiseera ebisinga asula akola apaakinze erudda sajja wattu kwe kujja atereeze kano baabo ebisinga asuulawo mu mmotoka oba ebisinga atera kukolerawo mu mmotoka ye aliira omwo oluusi mwasula n'ossula ng'akola kati aba ali awo essimu yajja yasooka n'atya n'ogikwata ze zimu ku ssimu ezikyasinza okukanga laadiroodi akuba essimu ekya worldwide yekyasinza okukanga yagijjako bujja awo nno omanye embeera si nnungi talina na byamugamba kati yasindika voice note balandiroodi abatasaaga simu yaddamu neevuga beebu yakubye onaakomawo ddi ewaka anti akagerike luli Friday mbu nkimanyi naye obadde wabweru lunaku lulamba anti Friday wenkola akasente akawera olina okuwummulamu bigenda bitya anti omwana saawa eno yeebase katonda watukyintwadde ebbanga ddene okumwebasa sobola okwogera naye ati nkugambye naawe yeebase naawe beebu katonda wattu neetaaga okuwummulamu si kyo ati nkitegeera kale ngenda yita mu kino ekiro then oluvannyuma nja kukomawo ewaka nja kubeerawo nja kukulaba enkya ku makya banange ki ekigenda maaso ne wifi nga tekola wagirestartinze emirundi neegiwera simanya wagisasudde okakasa mbwe nagisasudde nja gikebera nga nkomyewo ewaka kanene erabika yaweddeko naye tayagala gamba mukazi mbugenda okozesa ya muwala waffe waggulu password akozesa linnya lya mbwa kale kwagala nnyo naawe nkwagala nnyo gwolaba ono ayina ebizibu ayina ebizibu nandiroodi yakedde omukubira naye tamukutte namukwata temabbali ayinawo buno bunanka obufulumya
anti gwe kikyotunuulira yateekako ne waggulu engeri y'obuuso ebizibu bikusukkako ssebo notandika okweyogeza weka mu motoka ke kano ka apu kwafunira emirimu yajja akateekeko bakayita Vilma baabo kaakati kamulaga waliwo eyeetaaga okumuvuga agenda okukuma mu motoka ng'egira eganya okugubaka bannange nedda si ssaawa eno kankikole kale nemala neegubaka anti weebale nnyo kwe kujja ayitewo omusajja wattu ate agenda ayiiye teyeebaseko kiro kyonna kyokka wuuye era adda ku bbala agenda aziwenje ayina ka apu akamufunira emirimu oba kakolera bakayita Vilma yasooka najja asooka afune kutufuta watu najja n'ateekayoko kutu energy drink alinga ghost muganda wange baabo asooka afune ku vibe kati ayina customer gwe yafuna ayina gwayomba naye akonya emigugu gye ate onasonyiwa ku ekyo toyina migugu anti giri gyenkonye gibadde gy'oli ye tayina yajja ayitewo avuga abantu abawerera ddala mu lunaku ofaayo singa nnyo akasigala kange tewali buzibu badriver n'abasinga tebakikkiriza tuwobanga onampaka tiipu nze sikinaako buzibu tetegeeza gwe oli musajja wa mirembe avugira ddala abantu abawerera ddala mu lunaku era kisinziira wa gy'obatwala abamu bakyankalanya abamu babeera n'ebibozibozi byabwe abamu baba baagala kwebuzaabuza byonna oba olina obbigumira kuba oba wazze kkola baabo ti kintu ki kyakola ng'oggyeko kino mbu kino kyenkolaakolako ssaawa eno anti motoka ng'erimu ebbugumu lingi weyongezaako esi bye babeera bakomplaininga mu motoka ye ame emotoka nkadde enzibu omulimu gwokola ogwagala si muzibu ngwagala obuntu obutonotono ne bukulema okuteekawo at least wanditaddewo buno obuwayipa nawe nabwo tobuyina obulongoosa katonda wattu abasinga babeera n'olugezigezi anti waliwo akaduuka ngenda njikimi kiryoke muli bakasitoma abange nina okgenda munnange kyonna kye muba mu complaininze yagenda n'abigula akina biwayipa bino ebisiimuula biki bano bali mu kuyomba baagalana kate bannange okoona emmotoka y'omusajja anti mbadde mmulaba abo netaaga okuddayo kewaka era kyendeseeyo anti sisobola kuzzaayo munnange bannange sisobola kuddayo nnyabo mbw'oli mbw alina kyeyerabidde just second bbiri bannange musajja atubimusukka nako baabo abantu balina olugezi kati kasitoma avuddemu naye alina ekibaasa kyokka ono gwolaba mwavu muzibu alina ekibaasa kyaleze kino kiyinza obbeeramu ejjuguli kasitoma aliseewo ekibaasa kye naye munaye musajja wattu si mubbi bambi yakimutwalira kiraga omutima omulungi ate n'ekirala akageri koodi nti nooba okolera kampuni oli ayinza ssebo okulipootinga muvuzi waati ne waati yatuta ekibaasa kyange kyogamba nkomye wano mbuye wuliriza waliwo kampuni gye nkolera yakatandika banoonya abakozi ate nga ndaba ogwanidde apu ng'eyo gy'okolera yennyini kino kyennyini nga kyenkola eno yo esasula akasente kangi ate ne woba osayininzeeko bakuwa bonasi bakuwanga sente mmekambu nnyingi katonda wattu njogera ku 4,000 paka ku 5,000 eza dola mu kiro kimu zoyinza okukola 4,000 5,000 ku 5,000 ezo sente nga nnyingi mu kiro kimu
Fuck off. Banangereka. 1,001. How am I supposed to get 4,000 or 5,000 in one night? Ngeri ki yoyinza ozikola ezo mu kiro kimu. A certain level of experience. And Kasita obeera ne experience ewera. this car will be. Mwene mmotoka yange nkadde waiting nsobola okukola sente ezo. They got a rip here. Look at this. It's not about. Ekyo tekiri ku ekyo. It's about. Kiri nti. You know what it's about? It's about freedom. Kikwatagana ku ddembe. Freedom. Olaba? Customers' freedom. Kasita owa customer eddembe. Way you want, however that is. Kwegamba aninga mu ngeri yonna yonna gy'oyagala. Legal? Listen, man. Biri mu mateeka. You do not need to decide right now. Teweetaaga kusalawo ssaawa eno. Think about it. Gwe genda okirowoozeeko. You give me a call anytime. Ojja kunkubirako obudde bwonna. Until then, Paka. you know, good luck with. Nkwagaliza mukisa n'essaawa eno. Wish you all the best, okay? Era nkwagaliza kisinga. I really do. Mbu apu y'abayaaye mu kiro kimu osobola okukola dola wakati w'1,400 paka ku 15,000 mu kiro kimu weekiti. Kwagaze miliyoni nga 14 ez'e Uganda paka wakati wa miliyoni nga 18 oba 17 kitundu z'osobola okukola. Musajja watu yeewuunyizza. Ka apu mbu kaabwe kakyali kapya. Ekirowoozaamu kwe kujjadde ku bbala baabo eno oba yazzemu kiyegguusi bayaaye beeno sebo bo tebafaayo. Ne gwolaba oyo anoonya ssente ebizibu by'alina bingi. Landiroodi alinga weeno Uganda bane balandiroodi be Uganda balemerako balemerako nze kankubuulire. Kakati yasalawo akubira aba kampuni ye. Hi there. Thanks for calling Virma. Ogamba kiwebale oba kubira Virma. Press 1. Nyigeemu oba oli customer, nyiga 2 oba oli driver. 2. If you're calling to set up an account, cool. Yanyiga 2. For account information, Account information. My account tab. Osobola okunyiga ku pesa erya my account mu app. Press 1. Oba olina complain ng'oli customer osobola onyiga 1. Accident. Press 2. Speak to a representative. Njagala kwogera ne representative, njagala kwogera na muntu. Speak to a representative. Njagala kwogera na muntu. There's tons of Yo naffe mu Uganda bye tukuba amasimu ng'okubidde customer care. Ne basooka ne bakwetoolooza. Sounds like you want to speak to a representative. Kyeka oyagala kwogera na muntu yennyini. Hey, one of our team members will get to you. Omu ku ba team members baffe agenda kuddira mu bwangu. Airtel ne MTN bannange wano. Okuba ku customer care n'obanga eyakubye okuwuliriza agalango gaabwe okumala eddakiika nga 10 ogenda otuuka ku muntu gw'oyagala okwogera naye nga n'ensonga ogyerabidde. Ne bannaye mutereezeemu tuve mu by'okusaaga. Kampuni mmwe mutereezeemu. Kati musajja watu ovuba bamugaye bagenda mu connectinga ku customer care oba ku muntu gw'asobola okwogera naye. Essimu eryawo. Eddakiika zizagenda kyokka airtime eyo agenda. Webale kumira Virma. Employee ID yajogera. Kati naawe osobola okuŋŋamba. Yeah, I'm Ennamba eyabwa driver. 60288 Ono naye yajogera eyiye. B. Oli n'agiddamu 560 bla bla D. 56B. Nsembezaayo B. 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 V. Ogambye V Victor. Kugambye B. Peter. Bana. B. B sebo towulira. A bumblebee. Nga owulira Bumblebee. 560 bla bla dash B. As in Bravo. Yes. Anti ye. I just want Songa ki. my next payout is. Badde nja kumanya ddi we banaasasula akasaala kange. Naye ate waakafuna ssente zo $764 n'obugwagwamu ennaku 2 emabega. Yeah, I just want to know when. Kituufu mbadde njagala kumanya ddi we naddamu okusasulwa. Naye tewasoma mu basic plan zaffe. Tino tusasula buli luvannyuma lwa wiiki. Tewasoma mu terms and conditions zaffe ku website. Get that sooner? Musobola okwongeza ku lunaku mu maaso. Pozi ngo upgrade ze account yo. How much is that? Mba nfunanga mmeka? 100 buli lunaku. 100? Okutwala wiiki namba. Buli lunaku oba ofuna 100 ekya $. Wandyagadde okwa-upgradinga tukuteeke ku ba drivers ba platinum. Mulimu bingi byofunamu akina mu kunywa amafuta bakusalirako 1.25 cents mpozi n'ebirala. Insurance n'ebirala. That's it for me. Era banga tewaliwo nnyo njawulo. Kino nno kyamaanyi twandibadde tuku-upgradinga. Nedda ssebo. Kale weebale kkubira Virma.
ye kampuni gyakolera naye baaba. Okay. Kale salawo abiveeko kuba ne upgradinga era enjawulo zero. Saba wiiki ewedde yakoze $765 ku bizibu byonna by'ayina bannange. Yatuuka erudda ageza kwegamba ebiseera ebisinga abantu abakola business weziti baba bagezaako nnyo okubaliza mu bifo eby'ebbeeyi kuba ye wabeera abantu ababedde abasobola opangisa emmotoka oba entambula weziti. Ensonga lwaki wuuyo omulaba ali mu bifo ebisanyukirwamu akina Kololo, Muyenga, weewatyo Munyonyo. Oluusi gy'abaalira balo bajyatambuliza oba gy'abyanziza ng'enjogera y'ennaku zino. Kyangu nnyo okufuna kasitoma ku app okusinga nga woonaabaliza oba wa oba mu kiyebbuusi eyo. Abaana b'omu kiyebbuusi balinnya bubooda. Naye gyayongeremuko kafuta. Baabo sajja wattu bizibu byo biri mu nsi ate abantu tebali bulungi bannange. Abantu tebali bulungi. Abaza kayiseemuko Katonda wattu abadde abaza asatu gennyini yajja aveewo nga we nagambye oluusi abaliza mu bifo ebyo eby'ebbeeyi mubaayo buno obwana bw'abagagga akina bugenda kucakalako bikiwe bityo oba buva kucakala. Ati Katonda wattu naawe okubwa nnyo omwenge wenna otamira mangu. Ati yegwe yagunjiddemu ati yegwe yabadde agwagala. Katonda wattu Katonda wattu naawulira ebibozi byabwe. Katonda wattu otamidde okukamala naawe otamira mangu munnange. Abalaba banange mpulira njagala kuzza balance. Banange nedda kituufu njagala kuzza balance. Banange temuzza balance mu motoka yange. Banange lindako kanfune wempakinga. Nedda sigala ng'ovuga ngenda mukkakanya. Banange tazza balance aka mukkakanye tagenda kuzza balance. Kaliwe kagamba banange ngenda kuzza balance. Banange namuddiza ddala. Muveemu oli mulalu azizza balance mu motoka yange ngenda kikolera ki? Weegire omusajja mulalu tatutuusiza natutuusa musiru. Weegire Katonda wattu nange yawulira ebizibu. Ebiseera ebisinga osanga omusajja ng'akuba steering eyo ebikooni noga omusajja steering emukoze eki naye ng'abantu ebizibu bye bayina kale motoka yina ayina ogitwala ate bajooze. Musajja wattu nawe efaanana. Ekirungi kyeno weekolako ka self service naye era oba oyina osasulayo. Egirongoosa bulungi nnyo kati akakasente ke kagenze bambi. Sente kekokekkereza mukazi yakazaala ewaka. Landiroodi abanja kino kibanja yateeko ka app anoonye ku bakasitoma kyokka kuva misana obedda atunula nakuva kiro kya luli anoonya ssente. Kankubuulire aso ya ddala. Kaakati ka app kamugamba ssaawa yakuwummulamu ssebo okakozesezza nnyo awummulemu essaawa nga 8 kyokka awulira akyayagala okunoonya akasente. Akooye obedde ali ku bi energy drink byekatankira obutafuna tulo yasalawo akomewo kale ewaka awummulemuko kuba kyenkana zizo nnaku nga taddayo waka anoonya kasente. Baabo kwe kutunula waggulu akasiba waggulu eri tajja yeeteeketeeke. Kati aba akwata waggulu yalaba ka kaadi
omusajja oli ke yamuwa Tonomo kampuni bagiyita Tonomo yakagulawo application naye mbuka osobola okukolera ddala oba okolerako ddala akasente akawera. Halo yakwatirawo essimu oli anti nze Nick anti owaayi kikyate nakuvuzeeko ko emabegako awo okuva ku airport nti okay ate kyekikulisizaawo kunkubira oli yamuyita boogeremu yaleeta emmotoka baabo alina emmotoka endala gyasanzeewo awo mu kifo oli amugambe basinkane wano kati oli driver bakola mulimu gwe gumu nga noono naye bw'osanga bano bazze osaba omulimu nabo oli baakolera yenna ali mu birowoozo ebingi owaayi omanyi omuntu okubeera ng'oli mu birowoozo owaayi ssebo laba yen oba mukoowo oba kiki njagala kumanya oba ndi mu kifo kituufu yamutunuulira butunuulizi abantu balina ebizibu bannange ate oba oyo kyekimutawaanya yabeerawo n'alinda omunene azze owaayi ebinanka byonna asuula mu mmotoka kyonaasonyiwa ku ebyo ndi musanyufu mbunno wakubye kyekitegeeza ku app yo bakutayiminze awutumbuye amawulire amalungi gali nti ffe tulina bakasitoma saawa eno abaagala okubavuga abaagala badriver saawa eno era woba oli mwetegefu osobola okugenderawo n'okola ssente ogenda kuba okola ssente zo mu bwangu. And then you said something about wagambye mbuno bwensayininga bampayo ka bonus $100 is soon. $100 The first job, 1,000. ate wookolera omulimu gwe weeguti 1,000. otandikiranga mu 1000 Work for 6 hours. gwe kasita okola Said you could pull it kasita okola ssaawa nga 6 if that's what you want. nakigambye dda osobola okufuna 4,000 paka 5,000 mu lunaku lumu oba mu kiro kimu. I can just go. no. nsobola okugenda oba tonnaba kukusalawo We'll go ahead. tinedda kale togenda In the App Store. app eri mu app store You know, it's actually a. eri ku website yaffe ya kyama kanjikugireyo There you go. Thank you. app eri ku website ya kyama teri ku app store oba ku app store. App. So just give me a sec. yino ngidownloadinze This is our. yino Yep. There we go. yino And yep. Ah. Download. kangidownloadinge Complete. There we go. And so this is where you Kakati. your information. wano wewandika information yo Yeah. Data. erinnya lyo ennaku z'omwezi wazaalibwa n'omwaka You know, most of ebimu osobola biskipping nga tebirina nnyo makulu info. So naye banka akawunti yo ya makulu nnyo yo giteekewo great. giteekewo information ya banka akawunti yo. Okay, that is our terms of kaakati ezo terms and services zaffe You don't have to read. kituufu oba olina ozisomamu naye newootazisomaamu User privacy, blah blah blah, bla 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 user privacy blah blah, and then yeah, byo byonna byonna biyiteko buyisi tobisomaamu tebirina makulu I have read. gwe genda awo gambe mbisomyemu onyige I agree naye wotabisomaamu tebirina makulu And then this is the fun part, actually. kale ate kyekino ekisinga amakulu You're in. awo oyingidde okirabye It's been a slice. Okay. okiraba muno kibadde kyangu Think. Yeah. kale Right. liriza There's a few policy. waliwo kale amateeka amatonotono If I can get your full attention. osobola okumpuliriza. First of all, ekisooka what the app tells. olina owuliriza application kyegamba. Second of all, ekyokubiri never talk to the customer. tolina kwogera n'abakasitoma ng'obavuga. Look up and listen right now. wuliriza. Thirdly, if you ekyokusatu turn down a job, you are. tolina kuyiwa mulimu gwonna gwonna. If you quit in the middle of a job, ate ekyokuna all your money. bw'okwitinga omulimu gwonna ng'ate obadde ogufunye kibategeeza sente zonna zonna ziba zigenda ddugenda. ekyokutaano ofuna essanyu. amateeka makakalimu ku ka app kano. ekisooka olina owuliriza application eno. ekyokubiri tolina kwogera n'abakasitoma. ekyokusatu tolina kutandinga dawuni mulimu gwonna gw'oba ofunye. ekyokuna omulimu gwonna gw'oba ofunye woba otandise ogukola ate n'ogutandinga dawuni sente zonna zonna baba bazitwala. ekyokutaano ogenda onyumirwe. kakati apu yamugamba alina okugenda ku luguudo afunye bonasi wa $100 mu bwangu obwo. bambi genda ku luguudo apu kyemugamba kyokka emmotoka yeekyanza. ekisinga okwewunyisa application eno teraga maapu
apo esinga zitera olaga map to the roadway. genda ku luguudo ssebo Proceed to the roadway. bambi genda ku luguudo naye ng'eraze bamuwadde bonasi wa $10 Roadway. naye ng'oli amugambye apu yaffe eriko bakasitoma ababede abasasula ssente empitirivu kaakati teraga maapu emugambye genda ku luguudo musajja watu yajja tandika ovuga Meters. mu Turn mita 10 ogenda wetanga odda ku ddyo bannange lwaki tendaga maapu right. wetanga odda ku ddyo kaakati yawetawo wuuyo ajja asembera Right. weta ku ddyo Missed turn. omisinze What? bannange tukutemyeko $5 Deduct. $50. bantemye $5 Turn I left. missed this fucking ka mistake kamuwe kati kenkoze n'amisinga wayina owetera A. era owese wakyamu bannange munsaagisa bamutemyeko $5 endala twetegeeza bonasi ze bamuwadde 10 bazitutte Okay, right. I'm going right. kale ngenda watuufu Proceed ahead. kweyongere mu maaso Okay, ngenda mu maaso okay. bannange $100 gone. dola zange 10 muzitutte nagambye wekanye sineema eno musajja wattu yajja baabo yimirira wano eri apu weba egambye etteeka lyayo emugambye yimirira wano wano wewali kasitoma Please wait. lindira awo oyo kyefu ali erudda Please wait. bambi lindira awo tetalaba kasitoma yenna Please wait. mugamba kulindira wano Please wait. kaakati waliwo nakyala eyava mu kizimbe najja wuuyo Please wait. Am I here for you? oli wano ku lwange nti ye kale Please wait. nakyala kwe kuyingira munda mu motoka To the roadway. kati genda ku kkubo apu yalina okukulagirira wa gy'olina otwala nakyala oba gy'olina okutwala kasitoma waatyo yajja avuge oli tanyega kati nga womanyi banga instincts babanga baboda beno olutula ku piki yaba ayagala kuba ebiboozibozi soya mukazi wange yalidde kapa sima yamize ekikwanso biki ababoda n'ebiboozi by'ekisiru kano naye bambi muntu okutuula mu motoka ye munnange muntu mulinga aba strangers tomukuba wadde ku kiboozi nakyala wuuyo ate mbw abantu abakozesa apu eno baba bamanyi amateeka teri kwasamayasama naye kakiteekawo engeri ya privacy Could you not look back here? osobola obutatunula eno mabega ssebo tontunuulira saagala mmanya badde atunulatunula emabega nga akozesa buno kamira wuuyo nakyala atandise okukyusa engoyi bamuganya otunula emabega ataddeko emabega kiringa kiwawaatiro costume oba alagawa So, kimutta to a costume party? kaakati ogenda costume party Talk to me. sebo ndowooza okimanya amateeka ago tolina kwogera nange tolina kwogera nange toneefasa bannange It's actually my very first day. I'm sorry. kimanyi kale lunaku lwange olusoose onansonyiwa mbadde neerabidde Not only first day, it's sigamba lwe lunaku olusoose nga nvuga emmotoka just lwe lusoose okozesa kampuni eno app unaamutunuulidde
nakyala kwe kunuusa wali ekibanga kye yayise n'ekibanga kwe kukinuusa bulungi nnyo ekikoko Turn right. mu mita 10 ogenda kwetanga odda ku ddyo Turn right. wetanga odda ku ddyo tuko ebitaala bikutte Turn right. This car has bad vibes. emmotoka ng'erina bad vibes eno Bad vibes? bad vibes mbusi nnungi emmotoka erabika bubi eno wawunya n'okuwunya emabega Yeah, kituufu these chicks. waliwo obuwala obusege akamu kazizza balance mu mmotoka yange essaawa nga 2 emabega In chunks all over the place. kazizza balance ye emabega Not bad. tekiri ku ekyo naye It's more like toast or wawunyanga oba migaati eggs. oba magi Oh, weird. kyewuunyisa okusirika tolina kwogera na kasitoma In 10 meters. Turn mu mita 10 ogenda wetanga odda ku ddyo no nekibanga kimukubye okamala yakisise nnyo turn left. dda ku kono olina okugoberera amateeka ga apu eri okulaba omuwala gyazze walinga ekisegguusa eyo wansi mu kiyebbuusi okusooka neyesetinga kwewunyako ng'ali kiriya Stop here. yimirira wano muwala eno location gye yataddemu wajja wana eno nnyaba okakasa mbuye ono yeewuunya yavaamu agende jjukira wali kasita kansolinga ku app wajja nebeera complete era ono baba balina omusasula wano eno sente zaaba balina oziraba yamugamba sooka ogire Hey, anti I know this is probably like against the rules. kimanyi kino kimenya mateeka naye But do you think you could maybe olowooza me? osobola okunindirako ko wano eno I really won't be that long. sigenda kulwayo bambi I'll make it worth your while. ekitereeza gy'oli ajamuwayo n'engeri y'akatiibwa We'll try it, yeah. kale ngenda gezaako tulabe Like 30 minutes. dakiika nga 3 kyokka ono ali mu kukola oli kyenkana ajja naye eri complete kyokka amugambye mbu nindirako awo ogenda kunzizaayo kimenya mateeka ekyo nakyala jazza oba teyeesigayo kuggulawo amaloboozi gokka agavaayo ho oba kiraabu oba kiki naye ng'amugambye nindirako awo Job complete. omulimu guwedde oba oli akansolinze kati okulaba ezasoose $10 bonus gwe baamuwadde baamutemya 5 era talinaako kaakati guno gwakozesebwa afunyeyo $10 New job. kaakati waliwo omulimu ogupya guliko $5 bannange ezabadde kyenkana azikoleranga mu nnaku 2 oba 3 $5 Please accept. bambi kkiriza omulimu guno ssebo kyokka akyalinze mwana muwala 10, kati apu yatandika omubalira 9, apu etandise omubalira omulimu wagaana okugukkiriza kiba kireza bagenda temako ziri sente zakoze bannange 3, 2. kwe kugukkiriza Proceed to the road. kati genda ku luguudo yasooka n'alindako Roadway. nami kanakyala ate ayinza obbaka yakava ate ne kajja Proceed to the ŋambye genda ku luguudo ssebo 10, ogaanye kantandike okubala 9, netandika okubala 8, bannange musajja watukyamuggwako 5, 4, ate eralika bami kakazi katuba tekagenze keraliikirirayo 1. Deduction. tukutemyeko 5 bannange bamutemye ku sente ze yakakola 10 bamutemyeko $5 Intense. olw'okulwawo bannange bino binaasoboka wabanyabo
yajja erudda lindira awo kasitoma agenda kujja bannange enseena kakati waliwo eyajja n'ateekamu engeri y'ekisawo n'agenda ataddemu ekisawo kati walimu app oli ataddemu ekisawo n'alagamu ono amukwasiza package kiba kirezo ono alina okugendera app yamugamba simbulirawo alina package gye bamuwadde yiiyo tagitegeera yimirira wano kati watuuka wano yimirira wano waliwo eyajja kyaka ono yalina okugenda ne delivery mwana genda ku luguudo waliwo yataddemu ekisawo kati waliwo azze n'ayingira munakyaka yalina okugenda ne package eno kusabwe nnyini ayingidde munda ali mu kwoza faak ndi wuyo tategerekeka olaba ekituufu ndi mulungi mu kino ndowooza banga kiri omaze ng'ovuga ono tayagala kwogera naye njogera naawe nze kati olowooza wano waliwo muzimu era njogera naawe gasiya kyogamba nsobola okwogera Oh, sorry, did I miss something? kyogamba nnakye mmisinga wano I'm not supposed to talk. munange sirina kwogera munange ssebo Oh, no, I know. ekyo nkimanyi tolina kwogera My fault. era nsobi yange okwogeza Can't talk tolina kwogera to the customer. tolina kwogera n'abakasitoma ekyo nkimanyi bulungi nnyo See that little machine? Listen to your fucking... otegeeza okugobererawo kamashini kaakakuli mu maaso awe bannange So how long you been doing this shit? banga kiri omaze ng'okola omulimu Driving with the... nga nkozesa application eno Your little robot boss. ako kaloboti kaako akali awo Is that your god? simanyako eka katondako Does it let you take piss breaks? simanya kakukkiriza n'ogenda n'okojoba No, actually, I don't. anti nedda sisuubira It's my first night. I haven't kyekiro kyange ekisoose use it completely. tannaba kumanya nangeri yakkakozesaamu kiri awo Virginity. eteeza nze atutevaginityyo You're on the back seat? katonda watu Cherry! ekisajja kyeyogeza okukamala I'm just kidding, man. nsaaga mwana Yeah. So what'd you do before this? kati biki bye wali okola I just worked in it. nali nkolanga mu ofiisi What? So why are you here? Were you kati lwaki oli his wano wife? simanya weggala bosi wa mukazi wa bosi wo They just... It's a classic. just waliwo kwegamba ku mulimu baali batemaatema ku bakozi Became redundant after. kwegamba nga abakozi abateetaagisa babagoba Someone else. waliwo eyajja nga ate akola bulungi omulimu gwange okunsinga Oh, man. mwana We're all, what's that? mwana ffenna weetutyo we tuli ebiseera ebisinga batulabanga abatagwanidde Lessons. Yeah. kitegeera Aren't we all, man? wetyo we tuli maani So, kaakati what do you do? kati gwe biki byokola I'm in sales. nze ndi mu bya sales ali mu bya kitunzi What it used to be, believe me. mwana bizinesi ennaku zino zaakalubamu You know what internet. nga omanyi intaneti gye nina okunenya Fucking internet. mwana intaneti kati yayonoona ebintu mwana Remember the days before the internet? mwana ziri ennaku endala nga intaneti tennaba kujja And everyone had... buli omu mwana ng'akwasaganya omulimu gwe buli omu ali mu personality ye nga buli omu omuntu alinga ng'owa ddala buli omu akwasaganya omulimu gwe Fucking... naye mwana okuva intaneti we yajja mwana yayonoona ebintu Everyone does the same stuff. mwana You know? okitegeera They're just... abantu ennaku zino It's their brains. balinga nga abaali pressinga obwongo bwabwe What you do. You are what you do. You fuck... kwegamba oli ekyo kyokola kyennyininyini otoluka n'okifaanana okukifaanana You're gonna tell me. No, I'm gonna fucking tell you. ogenda kuŋŋamba nti era ngenda kugamba Like, look at me. soka ontunuulire Making deals and shit. nze nkola diruzi zange nkola emirimu gyange Pusher. ekyo kinfuula ki Pusher. kinfuula omusindikiriza What do you do? sindikiriza nga nkola emirimu gyange All days. kati gweovuga emmotoka obeera muneeno olunaku lulamba Fucking car. ovuga emmotoka yo otuuka ekiseera n'ofaanana emmotoka yo These fuckers on the computer all the time. abo abasajja ababeera ku kompyuta buli kaseera They become like part of the machine. bafuukanga kitundutundu ku mashini Like in a clock. balinganga buno obuuma obubeera mu ssaawa Click, 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 obwo obukoona kikikikikiki click, click, click. obwo obwetolola bwe buti mu ssaawa And all that shit. Okay, Click, 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 okay, click. okay. owaayo owaayo You want to be a single click in a billion? oyagala okubeera single click mu bunanka obungi You're a cog, right? No one. anti naawe oli kuuma mu ssaawa mbu nedda nze siri kuuma mu ssaawa Never ever be a nze sisobola kubeera kuuma mu ssaawa cuckoo.
Nze ndikanakanaka kakaba mu ssaawa. That is its own. Kati era kye kimu n'akuuma akabeera mu ssaawa. For example, Edda ssebo ebintu bya njawulo. What? Kankuwa ekyokulabirako. wrong. Why? Is because Olaba baakugobye ku mulimu olw'ensonga oli replaceable. Waliwo abantu bangi nnyo abasobola okukola omulimu nga ggwe. clog like Badingidongo bangi nnyo abasobola okwasaganya omulimu nga ggwe. Kati nga balaba nga ggwe teweetaagisa tukyalina mugaso ne bakujja ku mulimu ogwo. it's just like you doing the same shit. Kwegamba abantu nga ggwe mubeera nga busa. That I guarantee. Okitegeera? What you gotta do is you gotta find Gwe ky'olina okukola kola kintu nga kyanjawulo ku balala. need you. Okitegeera? Ekintu ekisobola okukuleetera n'abantu okwetaaga. Always be needed. Ekyo ekisobola okukuleetera abantu okwetaaga. Omusajja ayasama bannange. Ono yamuwuliriza. Kyokka eno nansobi gy'akola okwogera naye. Wano amenya mateeka. To the. All right. Take that up the street. 10 meters. Mu mita 10 Okay. Anyways, I think this is my stop coming up. ndowooza ngenda yimirira awo. Let's do some business here. Turn right. Ngenda kukolera wano bizinesi zange. Apo emugambye okuweta. Good, good, man. Thanks, man. Stop here. Yimirira wano. Okay. Yeah. Right here. Wano wennyini. Okay. Look. Laba. Wait. This is gonna be a quickie. Okay. So Kino kigenda beera kya mu bwangu. Soka obikka amaaso go. come on. Let's do it. Bikka amaaso go. Really? You want Kakasa bikka amaaso go obadde ki? none of your fucking business? Tebikwatako. You want to end up? Tebikwatako biri mu kisawo kyange. Mind your Gwe own. bikka amaaso go. Jesus Christ. Bane Yesu Kristo. Nosy driver. Kidrive kitafa ku bitekwatako. Please wait. What? Gwe ssebo Man. nkulaba okyatunula akaaso. Towulira? Tulina kuntunuulira. Mu kisawo kiri kye baatadde mu mmotoka. Yatandika okwetaganjula. Jesus fucking amateur. Please wait. Back. Kati yavaamu mu mmotoka. Kwe kuyitawo. Please wait. Bannaye. Musajja wattu. Please wait. Apo ekyamugamba agira alindako. Kati yanyiga wali nemubuuza okakasa oyagala kansolinga mulimu guno. Jjukira okukansolinga sente zonna zonna tuba tugenda zitwala. Apo emugambye agira alindira awo. Please wait. Bambi lindira awo. Kati okuzza amaaso magumu yayise baleseeyo ekisawo. Ayina byajjeemu n'agenda. Ekisawo akirese. Ebiki ebiri mu kisawo kino mwana? Sajja wattu. Recalculating. Tugezaako okubala. Turn left. Nga we tukyabala ssente zo z'okoze, wetanga odda ku kkono. Turn left. Wetanga odda ku kkono. Turn left. All right, buddy. Kale tewali buzibu. Good luck. Turn left. Ajja musajja wattu awete. Turn right. Kati wetanga odda ku ddyo. Maapu etalaga maapu. Stop here. Yimirira wano. Stop here. Yimirira wano. Maapu emugambye ayimirire wano. Yalinda. Please wait. Lindira awo bambi. Please wait. Yalinda yapoyesa. Kati abaali omusajja ennyini gwava okutwala yavaayo eri munda alina byakwatidde wanene mabbali yajja dduka. Kakibagereza omusajja ono teyakansolinze ejja neye. Go. Genda. Let's go right now. Genda saawa eno. Kiba kireza aba akyalina okumuvuga. Teyakansolinze ejja neye. Fuck that. Ensonga lwaki obedde amulinze era apo emugambye agenda agira amulindira mu maaso. Oba ava kukola biki? No, don't fucking. Eyo toweta naawe ngoddeeyo. I gotta listen. Owayi nina okuwuliriza application kye ŋŋamba. Okay, take a left. Kati ku luno wetanga odda ku kono. Left here. I have to go. Wetanga odda ku kono. Nina okugenda straight. Sorry, I have to. Apo eŋŋamba nsigale nga ndeega. Turn right. Kati wetanga odda ku ddyo. Back to where we came. Eyo naawe togenda eyo gye twavudde.
Mwana. You gotta learn to think for yourself. Mwana oyina otandika okwerowooleza gwe. The last hour. Jesus, fuck. Mwana ekyo twayogeddeko essaawa eziyise. Going the right way? I'm just following his. Mwana ngoberera instruction za application. Go straight. I'm going straight. Do you even Nina ogenda straight. fucking matter if I don't? Ebyo si byamakulu naawe. It's fucking broken. You're supposed to use that. That's Watyanga kananka nakafu. why you use the app. There's. Tandika kuyomba. Okay, turn here. I can. Wetera wano. I have to. Kugambye wetera wano mbu nedda ssebo sobola. Time I do something wrong, I get a deduction. Bagenda kuntemako sente zange. Left. No, Bannange wandiwese ku kkono. and I don't want to hear about it. I get deducted every. Bagenda kuntema sente zaabwe buli wenkola ensobi bantema sente ku application eno. Saze nange kolera bwereere. Big fucking trouble. Bannange That. Stop here. yimirira wano. Don't make any freaking moves. Stop How would they here. know? Nothing. They're just driving. Katonda wattu. Poliisi ejja emabega. Ono oba ava kukola biki bannange? Oba ava kubba? Poliisi yayitawo buyisi. Apu n'emugamba yeeyongereyo. Maaso. Mwana. Okay, see this next street here? Street eddako awo. Take a left at this. Olina kwetanga odda ku kkono. Oh fuck! Ne mwana. I'm with you. Abakisajja gwe mwana. Stupid. Oli musiru. What do you think anymore? Singa tokyasobola kwerowooleza. Fucking brains. This Mwana olabika tolina bwongo. you fucking left. Kugambye obwetenga odda ku kkono. Fucking god. You are a fucking car. Virgin driver. Bannange. Dog. God Apu yamugamba adde ku ddyo. driver in the world. Oli yasigala ayomba. Bannange. No. Do not fucking stop. Mugambye toyimirira wano. Kyokka apu emugambye ayimirire wano. Musajja atu alina okugoberera amateeka eno. Apu yagirabye. Thought we were cool, man. Mwana nabadde manyi tuli kuulu. Naye oli wambwa. Kati alina okansolinga ajja ne munnange. You see? Olaba? You are what you do. Oli ebyo byokola byennyini. Mwana n'owulira obusungu mwana. N'owulira obusungu nga bukutta. Oyo omuyayi lwaki yeekyangawo atyo? Wow. Yavaamu n'agenda. Bannange. Kati ate kyenjagaza ki? Sooka ogire. What? Kiki ate? Kugambye gira endabirwamu. What? Listen. Daba. Hard feelings. This job makes me crazy. You know what I mean? Saagala onfune bubi naye guno omulimu gunkwasa eddalu oba gunsuula eddalu. What is it? Onaasonyiwa ku mbeera gye neeyisizaamu naye kano nkakuwadde. Thank you. Kako kakukuma ng'oli alaati kaako. Need to get rid of this. N'ebyo ojja binsuulirayo ebyo. Get rid of this. Ojja binsuulirayo ebyo. Ojja binsuulira mu kasasiro. Alina kyamukwasiza mbu ajja kisuulayo. Alina n'obunaaka bw'amuwadde. Kyokka ekisawo akirese. Mwana, Your bag. ekisawo ky'okirese. Ekiki? Your bag. Ekisawo ky'okirese. Ekyo si kisawo kyange. Nkikuwadde. What am I supposed to do? Kati ate nze ngenda kikozesa ki? Consult your app. Buuza apu yo gasiya. Ekisawo akimulekedde mwana. Mwana abayaaye baaba ki? Proceed ahead. Genda maaso. Apu weemugamba. Proceed ahead. Genda maaso. Bannange omuntu yajjiddwa. Yajja. Kikabuka. Stop here. Yimirira wano eno. Stop here. Alina okugoberera amateeka gaayo. Kati mabbali waliwo bino Bag. dustbin bino ebyakasasiro. Gwe ensawo gitwala ogisuulayo gye balese mu mmotoka. Apu emanya etya? Discard the Kasitoma alese gundi ye mu mmotoka. Ensawo gitwala ogisuulayo mu kasasiro. Yakyewuunya. discard the bag. Apu emanya etya? Ti kasitoma alese ensawo ye mu mmotoka. Kisawo
ensawo kiikyo Discard the bag. kugambye suula y'ensawo eyo mu kasasiro sooka n'atunula kaddoli bintoke Discard the bag. yajja atirisi oba alingizeko munda ensawo eno oba erimu biki 8, kati apu yatandika omubalira 6, 5, waba aganya osuula y'ensawo musajja tulina kyakukola ensawo ekyazitowa ne zitoba omulimu biki bannange jagisuuleyo job complete. omulimu kati guwedde omulimu guwedde kaakati ayina $575 ku akawunti ogyeko buli bwe bamusazeeko yalaba obunanka wamuyayi bwamuwadde naye sebezo sente nnyingi okuzikola mu ssaawa busaawa bunanka oba ate buki buno omuyayi bwandekedde yajjamu kamu kalinga oba kalinga kasiponji kalinga naye kaba kakaluba buli bubiri ajjeemu kamu olira tekawunya ate amaaso g'omuzungu oba gali mu kamwa kwe kuloza akawulire ebiki bino takategedde kwe kateeka waneeno waate kyokka n'ekinanka omuye ekyamugambye asuuleyo mbw ajja kimusuulirayo alina kyeyalabamu banene kimukanga mulimu mundu bannange mulimu mundu musajja wattu gyasigadde nayo yagiteeka eri wansi n'abikkako ebisasiro New job. omulimu omupya gwa $5 Job. omulimu omupya gwa $5 n'agukkiriza The road. kati genda ku luguudo gayi wuno yamupiikinga musajja ali awo tategerekeka Turn left. wetanga odda ku kkono agoberera ka apu munnange ate bamuneeteka munaga maapu kyakabaka mugambye kyakola emotoka yagireeta omusajja atunula nga ayina ebizibu oli kyokka bamugambye nti abantu bovuga ku apu eno babeera babedde naye sofa be yakasooka ovuga bonna wali oli omulasita yenna yabadde magupeni kati waliwo ono musajja kale alabika nga abiboosire naye apu emugambye ayimirire wano apu emugambye ayimirire The back. kati va mu kifo kye ekyomu maaso dde emabega Move to the back. sebo nkugambye va mu kifo ky'omu maaso ekyobwa driver genda emabega wali customer badrage Move to the back. ngambye dde emabega teyagaana munnange musajja yenna tategerekeka Hit the man. oyo omusajja musekule Hit the man. musekule oguŋuumi musajja yenna tategerekeka Hit the man. kugambye musekule Man. musekule bannange Hit the musajja mukulu bambi oba omuwa ekitiibwa 10. oganye katubale 8. omusajja ekyamwewunyisa ono omusajja amugamba bambi kikole 6. 5. ka apu kabalawo oba oganye omusekula 3.
kati yamusekula akakonde. Hit the man in the face. Omusajja mukube mu face va malala. Hit the man. Mbwa mukube mu face agenda funa bonus wa $5. Oli yamuga bambi kikole. Kikole bambi. Oli yamwegayira n'omwegayirira. Face. Bambi kikole nyamba bambi kikole nkuba bambi. Tondetera bizibu. 8. 7. Musekula. Hit the man again. Omusajja addamu omusekule. Ofune bonus endala 5 eza $1. Bannange. Again. Musajja wattu bambi. 10. Oganye katubale. Ale kasita babala ne batuuka ku 0 nga bakutema sente zo. 3. 2. Again. Neera. Neera musekule. Musajja bamusse ebikonde. Neera musekule. Musekule. Neera musekule. Buli wamukuba afuna bonus wa $5. Omuye yakuba omusajja ebikonde mu face. Bannange. Oli yavaamu nage naba omusaayi gwonna mu mmotoka. Bannange. Bano eki kye tuliko wano. Job complete. Omulimu guwedde. Kati okulaba $5 baazimuwa ne bonus ebikonde byasekudde omuyaaye. Ebikonde byasekudde sebu bonus wuyo yenna bamumuwadde. Rest now. Kati wummulamu katono dakiika 45. Rest now. Nkugambye wummulamu omale tugende ku mirimu egiddako. Nsooka n'aleeta emmotoka asooka agirongoose. Nejjudde omusajja watu bamukubidde ki bannange. Omusajja bamusizza ebikonde ate nga naye omulaba yenna ali obedient nti bannange nsekula. Tondeetera bizibu nsekula. Bannange. Kati yalaba kano akawawaatiro kabadde costume eri ey'omuwala gwe yasoose ovuga. Kaguddeko n'engeri y'omusaayi bambi yalowoozaamu kuba akawala kamugambye nindirako wano bambi dakiika 3 oba ekifo bambi kabadde gye kalaka kati ayo. Kati munnange olw'obuvunaanyizibwa yasalawo akomewo mu kifo kino gye yatutte omuwala oyo. Yakomawo mu kifo gye yatutte akawala. Mabbali waliwo engeri ya karakun. Naye ekifo kino kisirifu nnyo kamala. Kyokka we yaleese omuwala ekifo kino kyabaddemu omuziki nga n'okusinziira ku saawundi aliwo kiraga munda mujjudde abantu bangi. Ne just saawa nga ziizo 2 okukomawo nga tewali wadde n'akanyego yakonkona. Teri n'omwaggulawo. Yakyewuunya musajja wattu. Mwana baye babadde mu pate ne bagibala mangu. Abasirikale be babasazeeko kiki. Omaze okuwummula waliwo omulimu omupya gwa $2,000. Maama nnyabo tufudde. Omulimu omupya gwa $2,000. Please accept. Kwe $2,000 ezo zikyenkana ze $7,000,000 nga n'emitwalo 2 ag'e Uganda. Proceed to the roadway. Genda ku luguudo okole. Soka n'atunuulira. Kituufu zino ssente nnyingi. Naye yakirabye ssente gye zikoma okubeera ennyingi n'ebizibu by'omulimu ogwo. Kyokka otulo tumuluma. Nnaku nga mmeka teyeebaka.
Proceed to the roadway. Kati yasooka n'anoonya ka energy drink kamuweddeko. Yalaba obunanka oli omuniga bwe yamulekedde. Proceed to the roadway. Genda ku luguudo. Kati yasooka n'ajjamu kamu. Proceed. Yasoose n'akakombako. Kaako konna konnaka kalina engeri gye katangalijja bulinga buno bu ice we butyo. Anatunula kaddoli bintoke. Kati muli agamba olwakateeka ku lulimi waati kalina engeri gye kasaanuukira ku lulimi oba muye yamuwadde buki buno kwe kameketa. Kale bwatyo nadda ku bbala. Yimirira wano. Ne gwe ssebo guno omulimu guliko ssente gwagenda okukola. Dola 2,000 ozimanyi. Just musaawa busaawa mulimu gumu weeguti. Kati waliwo eyajja. Yamulaga alabika gw'abadde alindiridde. Chefu yajja ayingire munda mu motoka. Proceed ahead. Genda vuga. Apu we yamugamba. Bw'atyo yavuga. Kujja nga ayitawo. Unajja yekkaanya. Toyina kwogera na bakasitoma yetteeka erisookera ddala. Kati yatuuka wano tukira ono instructions zonna aba yazitaddemu dda mu app. Kati ono driver app yeeba emugamba bugambi ekyokkola. Ew'okuyimirira ew'okkola ki. Naye guno omulimu sabo guliko akasente oba mulimu ki bannange? Kati kyuka ng'odda ku ddyo. Shefu wuyo tanyega. Dda ku kono. Ku kono. Right here, man. Right. Anti wano wetanga odda ku ddyo. Yimirira wano. Stop here. Yimirira wano. Ne apu emugambye ayimirire wano. Please wait. Lindira awo. Kati bayimirira awo. Mabbali walinga waliwo n'engeri y'ekiduula oba kibaalabaala. Kikuba abadigize baba bajja ne bayingira mu kibaala. Kati okulaba omusajja yajjayo akacupa bono buvayo obubeeramu eddagala. N'akakubamu empiso eddagala n'aliteeka mu mpiso. Wuuyo tanyega kuba tolina kwogera naye amateeka wegagamba toyogera ne bakasitoma. Ono amulaba omusajja eddagala alitadde mu mpiso. Alitadde mu mpiso oba ddagala ki bannange? Buno obukebe obubaamu eddagala kakubyemu empiso n'ajjamu eddagala. Baabo okusooka ne yeegiraagiramu awo kwepepeta mu magezi. Sajja kwe kusembera wano okumpi. Okiraba? Kadagadde nga kayiseewo. Waliwo abawala betulaba abajja. Omwana alabika atamidde nnyo. Kati kyavaayo. Owaaye sisi. Saidi zeeno sisita. Anti saidi zeeri.
kwe kuggulawo oluggi lweno anti jangu tugende wala kyaka oli amujje mu kibaala naye nga tuwudde ono omulenzi nga oli amuyita sisita ono omuwala aleese ono atamidde nnyo tuula butuuzi tuula tukutwale ewaka ono alaba naye tolina nnyega kubanga munnaye gwe kiba kyakuleese kampuni egamba tolina lingiriza bitakwatako oba wazze kukola mulimu gwo oli driver tolina nabbanyega kati omuwala abali makkati simanya omujuyisi oba omukubisizza oli amubuuzizza oba omukubisizza ng'agonzegonze ennyo pozi wagambye ekifo kyo kiri luddawa anti saidi zeeri bamutwalako waka osobola okuweta saidi zeeri tofaayo gyolaga tumanyiyo tuli bakyaliibo atilisi ngende nfune sabuwe oba ngende mu sabuwe alinye ka train tofaayo tuli bakyaliibo katukutwale oli amujje mu kibaala kakati ati kitemuneka neŋŋenda bannange kitemuneka neŋŋenda atamidde mukazi watu naye kati bamunywereza wamu wane eno owaye tomukuba nnyo naawe kali katandisa omukuba ebikonde tomukuba nnyo ogenda muteekako ebizigiro mukuba empiso naawe omwana atandisa okwekyanga kati oli yajja amukuba empiso mukuba empiso obadde ki kakati jjukira musajja waffe twalabye yalidde akananka k'omuyaaye nabaliza oluse zitandisa okuddirira abayaayi babeera n'ebintu byabwe ebikuba ono bamaze omukubisa empiso oba bamutwalawa naye ng'okusinziira kye tumanyi oli amujje bujja mu kibaala amwesibyeko bwesibimbunze ndikyaliwo jangu kutwala ewaka era ng'omulenzi alabika kabulaaza wo n'omuwala katonda watolaba omuwala w'omutaddeko ekizigiro tebagenda mukkiriza walayi tebagenda mukkiriza mbajja mukkiriza naawe gwe jasi mukuba ekifaananyi nawe afaanana gwe mukuba ekifaananyi okibasindikire nti emaali ewedde emaali etuuse okay kale okifunye anti engato zolowooza ziri ku alaali mbuuze saagala bifaako zirabika nga ezaba dizayina owayi fokasinga obadde ki olina okwefuula professional nkugambye kale kwe kumukuba ebifaananyi ne babisindika yajja ewoono ebisumuluzo bimpa oyinza okwagala otuddukako ne waleti bamubuuza oba alina famire ti nina omwana kiri kulu mwana bwe kyokka kyenjagala bisumuluzo abitutte mbw ayinza okwagala obbaddukako kati ka message kajja ku simu ye mwana bamukkiriza tumutwale bamutwala wa balina gye bamuleeseeyo bannange bawala mmwe baabo kuyisaawo abantu bakola bizinensi bannange mu nsi eno ono yeewuunya eyo ye bizinensi yaabwe okitegeera omulimu negwabaddeko sente nnyingi oneyagamba baneetufudde baneetufudde kaakati aba agenda kuvaayo waati mu mmotoka agenda olaba kolansi yenyogootola yenna kolansi yenyogootola ku
kwe kujja aveeyo okuba nga ateekayo amagulu waati sookoleke bone sookoleke obugulu bulinga bw'abaana bato bonna bukongojja we buti kyokka n'emmotoka gy'olaba nnyimpi okugulu kwe waaba akugjeyo kuba kusobola otuuka wansi naye amagulu gange gafuuse ddi ag'abaana abato otage esooka naati ovaayo bannaye nabadde ki si yalina luno ddolo binto mu mmotoka lwatera oluusi okwogera nalwo bannange gwe eno naye tatandise ddulaba nga luli mu kwenyeenya gwe oba awulira lumugamba biki nkimanyi yatutte ekisumuluzo kyange ndibadde nadduse dda kituufu ndi musiru oba luli lumugamba nti oli musiru nnyo nedda naawe vaawo oba bukyo bunanka bwa muyaye jasi yakozeseza akantu kamuwe kati oba bwe buno bwe bayita bu ayisi kwagala nnyo okimanyi ekyo naawe bimukubiddeawo omusajja wattu ettaka alaba lyenyogootola okitegeera akadde katambulira ddala nno kati aba ali awo yawulira bali nga bakomawo bayomba omuwala gwe yamukubye naawe ebizigiro kati bamuganye ye gwe yabikoze naawe tewandi kikoze katonda wattu yabadde annuma nandikoze eki katugenda beera wabweru kiro kiramba nga tunoonya omulala weegire mwana weegire sisita mwana anti naawe weegire kabulaza kati yakyewuunya abayayi beeyita sisita ndi bulaza ate benywege banange neta ensi egudde eddalu bano abayayi si baluganda omwena weegire mwana weegire aba emmotoka yemujja gigoomya weegire naawe yingira n'emmotoka sisita mwana ona ensi nga ndalu yakyewuunya tulina okunoonya omulala kuba oli bamuganye kwekwata mbw'oli abaddeko ebizikiro naba engeri gy'alaba feesi yono bannange kino kika kyokka yagenda obavuga ono gw'olaba genda ate yanguwa ayanguweko kikabuka yalina obavuga kyokka ono gwolaba bimubobonze laba engeri gy'alabamu ekibuga omanyi okulaba ng'emmotoka gy'ovuga eri mu kubuuka mu bbanga kyokka zino enguudo zola ze bavugirako ziri so trick okamala kuli ebitaala bingi nnyo kamala agezaako okwekuuma ng'ali musensayize naye baaba bannange kikabuka bazzeeyo mu kibuga kuyigga mulala ng'oli abaddeko ebizigiro simanyi ababoosi tebamukkiriza biki nagaye bizinensi ziri mu nsi kaloba bano bwe batwalira abaalo baba bakozesa ki oba bajja mu byamunda oba bagenda bakwasagaye babe ako kayinza okukola mbu nedda ako tekajja kukola kalimu olw'amasanku tekajja kukola bagenda babukebera ku street nagaye bawalamu mwegendereze bannange bajja banoonya waliwo akaseera wali osiriseeko kakati baba akyavuga waati
costume eno agimanya. Alina akawala ke yavuze. Ako kajja kukola mwana. Alina akawala ke yavuze nga kambadde costume weight. I don't give a fuck. Kazi katukawo katambulira ku suli konna. Konna byakakubyekubye dda. Ako kajja kukola. Yimirira. Yimirira tutwale ako. Go get her. Me go get her. Yeah, you. Genda okafuna embunzi aba agenda okafuna mbuye. One, And you you go. fucked that up. Yegwe yabyonoonye. Oli yegwe yamutuusizzaako ebizigiro. You have top bunk. Bagende bakafune. Kakati oli kwe kujja omusinkana. Ono kwe kutegeka empiso ye bulungi nnyo. Sajja bakwasaganya business mu kibuga muno. Nkumanyi twasoma ffenna. Tonzijukira nze ogiiwo. Twakubanga ensayo emabega ne tukubanga ebiboozi. Ne tuyimba ennyimba z'aba Westlife okufa obufiizi aba Backstreet Boys. Tonzijukira. Oh, no. He's good. He's good. Oyo naye ali good, oyo muganda wange. Tulaawo tukutwaleko ewaka. Kazi watwate naye akagereka bimukubyekubye. Let's go. Tugende. It's Eileen Portland. Ogaye twasoma ffenna mbuye. Twasoma ffenna totujjukira. Okay, we'll be there soon. Yan tukutwale ewaka. Kutwale. Jeff. Oh, no. Party. Kiki ova ku pate ufunye essanyu. Obeda si yakozesa n'ebikubo kamala. You had a good costume. Costume kalungi bamuwaaniriza. Kano kajja kukola. Kajja kukola maama nnyabo. In 10 meters. Mu meters 10 mwetanga odda ku kkono. Uno agenda okwekkaanya. Uno Gayi. Gayi avuga emmotoka. Enge yamuvuzeeko. Baba avuga emmotoka. Mukama Katonda yamanyi naye kennyini ali hayire. Kati mukazi watu yamanya wano ali mu danger zone. Kino kireeta empiso. Bamala ne bagimukuba. Kakana. Temuggwa kuzonga kiro. Ate ffe tunaakola ddi munnange. Wekakkanira awo. Ng'oba osaaga. Ono yajja. Kaakati. That's good. That looks good. Kuba ebifaananyi tubasindikire tubalage emaali empya eyingiddewo. Eri bwe bate baagisiimye. Kale. Nga bulijjo sooka ompe ebisumuluzo oyinza okwagala otuddukako. Kaakati oli gwe basosoleeta. Abaana ebigoye byalimu ba? Ekigoye kiringa kyabalwadde oba abawala bano baba bagenda basala mu byamunda. Mukazi watu adduseeyo. Ekigoye kyalimu. Adduseeyo. Baba bagenda bakozesa ki bannange? Kyokye baba bagenda bakozesa nze naawe. I don't know. Owe naawe simanyi. Lwaki onenyanza? Oh, you think so? Wolowooza. No fucking shit. Yasabye ebinyo naawe sirika. You relax. Okimanyi muno stressinga sirika. Akazi katubaaka kubya ebidraga ku bibikabo yanyo kamala. Kati oli oba amugambye mbulu. Kati oli bitu bakamugambye. Oli kwe kumukwata bamuzzeeyo nnyabo. Badde abanene babadde bakuganye naye bagenda tuwaako ka bonasi kaffe ku ggwe. Bagenda kutuwaako ekitundu ku ggwe. Si byakuddukayo. Kaakati. Yafuna emmundu eri lasita gye yamuwadde. Ekibanga kyamuwaddeko ono kweri. Kwe kujja. Owaayi zuukuka. Hey, come on. I'm not gonna leave her. Ate era sigenda muleka wano naawe. Ono bidraga bimuboyaanya. Come on. Owaayi. Kati kye yakola
yasigazaamu kano akananka obunaaka lasita bwe yamuwadde. You're just gonna fucking sit there and criticize. Then shut the fuck up! No wataamu overdosing bannange. Mugwe sirikisa ebinnyo naawe. Sirise taata. Ono wataamu overdosing. Oba agendera kugana amagezi waffe wana abayege bakola. Mukyango ovo ekiba kikuboyanya ate olina kwongerayo mwenge. Ate omwenge mugwe gutwala kyango. Ne bannange abayaaye n'okwekwasa. Kati naye yamwongera kano akananka. Ono lwakateekayo waati. Kyakabanga akasangulako ate kiri ekiduraga ate ekikuli ku mutwe. Ate ko kayingireko. Bannange. Okay. Waikakana naawe. Come on, we have to go. Tulina okugenda. Asazeewo amutaase mukazi wattu. Akati bonna badduka. Yukuna naye yakubiddwa dda. Ne gwataasizza badduka tebamanyi gye badda. Badduka tebamanyi. Oli yazzaako. Bannange. Yatuuka wano. Kwe kujja ayongezeemu emisinde. Baaba ekibanga kye kimukola. Ate ako ka ice kakambwe. Ndi luddawa. Ndi luddawa. Ndaba ebizimba engeri gyabirabamu. Neno gye yalabye bali bakyama. Sokoveeyo. Sokoveeyo, sokoveeyo. Kati okutuuka wano bali babadde bamunoonya. Yabasonga mu busonzi mmundu. Yabasonga mu busonzi mmundu. Ngenda base kulanze kambabuulire. Kino kyajja kimutobe. Kyajja kimutobe. Akadde nga kayiseewo. Job abandoned. Kaakati apu yamulaga omulimu gumulemye. Baamutema ssente n'2,000 z'abadde alina ne ziri ssente ze yasoose okukola. Teyafuna wadde n'ekikumi. Deposit 0. Ku ssente zonna zonna ze yakoze musajja wattu. Ne zino zonna n'abadde agenda okugattako. Ati munnange anyiizizza bakasitoma. Kati bakasitoma omulimu bagukansolinze. Akadde nga kayiseewo. Jukira twalese vita y'amaanyi. Agenda okudda engulu musajja wattu. Sebo apu yegamba toyina kufa ku abakasitoma biki be bakwasaganya emabega. Gwevuga buvuzi kasita weeyingiza mu bizinesi zaabwe. Era ensonga lwaki bamutemyeko ssente ze zonna ziyakoze. Kibase olunaku lula oba ekiro kiramba kyonna ssente z'abadde akola. Zonna zigenze weezityo. Nejjukira twalese vita y'amaanyi. Ate jjukira twalabye ayina emmundu. Ng'agezaako okulwana n'abagwagwa. Laba ono gy'ali. Yenna ali awa alaziirana. Baaba ekyabaddewo tekyabadde kyangu. Atuusa atya mipiira gy'emmotoka wansi w'emmotoka. Bannange eno ensi ejjudde ebizibu. Teebereza. Ekiro kiramba kyonna kyasiibye ng'atunula. Ssente tafunyeeko wadde n'akatono. Yakiyita kajja aveewo. Yasobodde okwerwanako musajja wattu. Kaakati obudde kyenkana bukedde. Bola batannaba kwebakako ku tulo wadde n'akatono. N'ekyo yeebuuza apu y'abasajja bano biki? Apu y'abasajja bano eri biki naye? Ekyo kyamulema okunnyonnyola. Yajja erudda. Budde bwakedde dda. Gwolaba oyo ayinza okunnyonnyola bye yayiseemu eggulo. N'owakana n'okuwaka. Kyokka bamubanja. Ewaka
omukazi yeetaaga ebyetaagisa ate abakazi bo tobanyumiza tobanyumiza essimu evuga simu evuga mukazi yakubye owulira muli nga toyagala nagikwata naye kati ogenda munnyonnyola ki mannange ogenda munnyonnyola ki kuba alabika akubye kusaba oba sukaali tewali omwana akaaba akina biki naye bannange mukama katonda nazza gwaki kakati kali ka apu ke kazeeko katera ovugira bulijjo wadde kamuwa sente entono Rise and Shine yandiagadde okuddamu okuloginga in agenda akole ke kakadde ke yali akolera baaba bino ebipya sijja bisobola nze nagamba ebintu ebyamangu bissa ebintu ebyamangu kuba yayagadde kasita bamugambi musobola okukola kyenkana 1,400 paka 1,500 eza dola mu kiro kimu musajja watu naggwamu ate ku bizibu by'ayina bannange katonda watu yasalawo agendadde ku bbala naye ng'akozesa kali ka apu kaakakadde akaviruma wadde kamuwa sente entono naye kati tewali kyakkola era asalawo yeesonyiwa bi apu by'abasajja akunyumiza byeyayiseemu eggulu n'owakana n'okuwakana nze kankubuulire walayi owakana muli yeebuuza apu y'abasajja abo biki naye kikulema okunnyonnyola kyo kikulema okunnyonnyola yajja ayitewo ate agenda ayiiye alaba ate mirimu ki gy'ayinza okuzzaako egy'olunaku nze naggamba olunaku lusobola okukeera lumu weeruti ebintu ne bikubijjira kwegamba bano abantu bwe bayita mbuno olunaku lwamukeeredde olunaku ne lukukeerera ebizibu ne biyiika ne bikuyiikira n'ogamba nange nazza gwaki okitegeera ze firimu zino tulinde ekyokubiri we kinaaba kizze tweyongere okumanya ddala apu y'abasajja abo biki naye evije Ulios Production tetusobola kusukkawo ne woba ofootya ku Munowatch kwe busookera www.munowatch.com bubeerako nnyo nagamba vije Ulio ku 0779 53 gwayagadde ofuuka agent kyokka ate nabagamba ba agents baffe be bano wammanga gwaweetanze firimu zaffe Madicas Entertainment Entebbe kubayita ababiri ng'ovudde Kasenyi Stage Wallsoft Videos Eggangu Trading Center awo okumpi n'ekizindaalo ekiranga ebirango wabula Classic Solutions ekawempettula ku roundabout awe wasula wennyini Miracle Gaming and Movie Center mwabe embalala ku GBK Plaza K05 lyedduuka mu kibuga ku Zai Plaza Shamaka Videos asangibwa mu room FF22 eri ewasemba kasita otuuka n'obuuza Shamaka Videos yali wababa bamukulaga firimu za Ulio yazituusa mu Zai Mpozi Fendi Music and Electronics Ehoyi Malusaka Kasasiro Road yawo naye azituusanga Universal Videos mwana mulenzi Brian asangibwa awe Kasubi ku lubya wennyini Kasubi ku lubya Brian kyokka ate Tash Video Library asangibwa Ndejje Kono Weka awo opposite Transformer Francois Prosoft ngoyiseeko mu kibuga Majestic Plaza level 4 shop number 43 Nelly Video Library asangibwa Nansana ku Yesu amala ku Kidda ku Alliance High School Solgard Pictures ku Alien Plaza mwabali egayaza Old Boys Videos era mwabe egayaza awo opposite Mirembe Health Center Movie Center and Electricals mwabe Kibuye ku Kidde Salama awo kumpi n'amafuta ga Rubis Davago Entertainment azituusanga bulungi nnyo Brian Media ku Zai Plaza FF16 naye azituusanga Rasto Videos ku Zai Plaza FF8 Mpozi n'ekireka kyokka ne Sharif Videos ku Zai Plaza era edduuka FF8 naye firimu azituusanga mukama abankuumire bambi mweraba